kanfe sasi anti tuli mu sizoni y'abajulizi nange ndi omujulizi waliwo gye nabadde ne baŋŋamba tidduka ne nga ntizirewo sisina byenziruka kuba sirina kyenakoze sirina any day anytime I'm good to go. How can you risk the security of a nation through bogus talk like that? Amanya bigambo byonna bye boogera ensi etusekerera amazima genye you people mutuwe mudde nnyo lwakagala kulya mugaati nakuvuga mmotoka. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen waliwo emboozi eyamaze amamiima nabadde ndi awo ku kooti nga Dr. Kizza Besigye bamusabira bail application zonna ne zikolebwa buli kimu kyonna kyakoleddwa naye omulamuzi ku nkomerero aga nti kijja kusoboka kumuta ne tutandika n'okwera mandatory bail eyo gye bakuwa nga wayise emyezi 6 etabeerako kakwakulizo teriko kakwakulizo ate ya constitution webalenye naye omulamuzi naga nti tekijja kusoboka ekyo nno kyatumaze amaanyi baana bawala abo simanyi Nantege Nantege baana bawala abo bwe mbatunuulira nfuna ennaku y'amaanyi nolaba omwana omulungi bw'atyo Katonda yamuwa feesi naye ng'omutima muzibu nnyo mubi nnyo gwaddugala gusinga ne swaitaani kubanga Mukama muwadde okumanya n'amuwa ekifo ekya Kaipas okuba okulamula naye n'abanga si byaliko ali ku ntoli z'abalala takyagoberera constitution tayagala nakumanya naye bw'omulaba awandiika nyabo nolowooza nti waliwo kyategedde kumbe byonna yazaabipanze banaye ennaku eri Uganda tulina ennaku Uganda erina ennaku tulina ennaku y'amaanyi nnyo tukoze tutya okukyusa Uganda eno mmwe ng'ababaddewo kubanga nga tutunagenda mu bya kooti maama gw'omu ku bantu abagira ne NRM nze munange NRM yansanga mu kibuga Kampala yakusangawo mu kibuga era yansanga Maliriza University fe cohort President Museveni gye yasooka okutikkira so nnyumyako NRM gye namanya okuva mu ntandikwa nga twagirinamu essuubi era fe abamu nze nga nze nali ndayidde nti siriyingira politics era sirizaala n'abaana lwaki bye nali ndabye mu mulembe gw'Obote dduka nga ndayidde nti paati eno kambeereko nzekka eno Uganda kangibeeremu nzekka sijja kugizaalirako baana sijja kuzaala baana kubaleetera bizibu ebyo nali nze nsalawo nga wasalawo mangu nze nasalawo ne nga nti politics ono gwendaba owa Pandagaali politics gwe bakukwatira ku road block nga tolina kyokoze ne nga nti ekimala nze nja kubeera mu nzekka sijja kuleeta muntu mulala mu nsi ku mbeera eno naye munange President Museveni n'atuwa essuubi twali baana bookya tuva Makerere diguri z'abawala tezaali nnyingi nera tutegeera 87 munaye ne tugenda nga tulegeza ne tulaba omuntu azze ne agenda entuufu ne tutandika okulegeza nali ndi awo politics nannyumira ne muyingira ndi awo ne nga nti nezaalireyo ku baana alaba ne siriimu aluma abantu kati ekiba kibe olaba bwendegeza nengwa mu buzibu kuba kakati bwe ntunulira emyaka gino gyonna gye tubadde tusuubira nti tuzimba ggwanga
kati tuzizimbulula nti nali mutuufu nali mwana muto nandigumye nesikola nengumira ku kye nali nesuubiza naye abaana be wazaala bo Uganda tebanyumidde olwaza twali tukoze bubi abaana abo okusigalayo njagala okubuulira nti abaana kyabugagga nnyo wa Katonda kyabugagga nnyo bino mbibanyumiza of course ne baseka naye abaana basanyufu abaana bakulidde mu mbeera ey'okulaba at close range politics kyeki balaba wa taata waabwe ali mu NRM ne balaba wa maama waabwe ali mu PFF bamanyi bwe twatandika FDC bamanyi bwe tutambudde nabo paka lwe tugudde mu jaamu ne tufuna accident mu FDC ate ne tuteekawo so byonna babirabye abo bo bakulidde politics wakati at the center naye era nebaza Katonda nti yabampa ekyo kikulu era mbasabira kyenva olaba ndi nkyali mu lutabaalo olw'okununula eggwanga nga saagala bazzukulu bange basange eggwanga lye tutategese ate nga mubadde mu politics ate tubadde mu politics tubadde bamanyi tubadde bakozi tubadde baagazi tutereeze obumulumulu twetereeze kuba bw'ogwa mu jaamu bwe mumala mukola body count ne mumala ne mwekuŋŋaanya ne mugaa nti kaakati akakanyo kalabye keetaaga kuddaabirize so nze kyensuubira nti kyetwandikoze era kyendi mu kulwanirira ne musaawe okay kaakati oluvannyuma lw'omulamuzi Nantege okubyogera yagamba nti birivumbukanaga nti nze tewali bya bbeiro tebijja kusoboka tuba committing mu high court era nibaga nti nno ku bantu betwongeddeko ku misango gyaffe tulinako Maama Salamu Musumba tumutaddeko bwe baali bakola samale Maama Salamu Musumba oyo gwolaba yayogera n'abazungu neŋŋamba nti ate maama Gairevu yali agitadde waggulu ekituufu njogera n'abazungu yes n'agamba nti abazungu birivumbukulo yayogera anyumya nze nno sibiwulire omanye ekyagwawo Dr. Besigye bw'alaba nti tuze mu kangaroo court tufaanana nga abazeeyo mu court martial n'alagira nti bannange bannamateeka bange ne bannange abazze okundabako mufulume mugende bino tebikyalina makulu no walagibwe yennyini namulabanga agize yatusiibula era bino nabulira babinyumiza bunyumiza kaakati nno wootaali gwe wali ku top nyabulanga bwewatuuza enkiiko n'abazungu n'obasaba babanyumiza abazungu kyabo kuba buli amweru si muzungu mulimu abawarabu yatugamba ba mu Switzerland ng'olina abazungu ne muteesa n'obasaba bagende bakutendekere abantu abasobola okukola intelligence wa mu Uganda n'ebweru waayo babakuweereze n'ebikola ojjeko gavumenti eno era ne mu meeting eyo mwali musaamu mukaaku musajja watu nayogeddeko naye nanga nti naye abasajja abo batamiivu walagi yennyini ate nze nabiyingiriramu wa ne bateekako sala gundi Ssemujjuŋŋanda omubaka waffe ne bateekako ne lw'omushana neŋŋamba nti teeka okugenda okubuuza Maama Salamu Musumba mbuulire ebintu yabitandika ati akati kankubuulire nakola ne Uganda Red Cross Society gwe mulimu gwe nasooka okukola mu ggwanga lino nga President Museveni baakava e Luweero era nakolayo emyaka nga 10 yes nakolayo ebbanga ddene nali nkulira program gye bayita HIV AIDS and blood donor recruitment nga nze ngikulira Kapeeka bamunaanika Bale eyo yonna nga gwogendayo nga ngendayo era nga headquarter ya Red Cross eriwa Geneva mu Switzerland era bayina ne protocols ze bayita Geneva Conventions naye sigendangako Geneva togendako Switzerland situukangayoko simanyi naye era nali ngamba Honorable Winnie Byanyima ne mugamba nti Winnie okimanyi simanyi Switzerland bwefaanana naga nti musama jangu
era ntegeka genda sibeeranga yokko ate kirungi bino tebirimba. I have never stepped in Switzerland in my life. Oteekateeka kugenda olambuleko njagala genda kulabako Winnie tunyweko kawayini nange nekubeka enfuufu kyembadde ntegeka naye sibeeranga yokko. I've never been there. Kakati no gye watuuza enkiiko mbu obubadde tokimanyi kyakawalagi bazi babagamba nti bawalagika era bawalagise luno. I've never been to Geneva. Never. Kati enkiiko wazituuzaawa maama? Anti bwe bulimba n'obugwenyufu obuliwo kujweteka bigambo bafuule ensonga bagigaziye nga teriimu. I've never been to Geneva. Never. Munsi ze mbaddemu and I've traveled widely but I've never been to Geneva. Never. Yewala joyo okujweteka ebigambo. That prima facie, just tell you a prima facie case. It is a lie. I've never been. Olowooza gavumenti lwaki ekikola bwetyo? Olowooza gavumenti. Teri gavumenti, teri kintu kye bayita gavumenti which is as reckless as that. It is not a government. These are ragtag idiots. Yeah? Ragtag idiots. First of all, nebo Berambega who has some level of professionalism. Kuba onyumya ebintu binene. Yes. Oyimiriddewo ku kintu kye bayita government. Government tekifuuka bufuusi kiwandiiko. It has a way it manages itself. So, nze sibeeranga yokko. I swear. I've never. Oba olukiiko walutuuza walala mu nsi ndala nga boba nedda ssebo situuzangako lukiiko anywhere on this planet on that matter. Anywhere. Never. Enkiiko ze ŋŋendamu zenkiiko ezirine ku zokebera we register for them. Yes. Waliwo olukiiko lwembadde ŋŋendamu International Democrat Union. Olukiiko olwo lutuula at least twice a year. Nalutuulamu e London, nalutuulamu e Washington. Recently nali wakulutuulamu Brussels. Naye saasobola genda. Yes. Nafuna omuzzukulu. Bambi mukama nga mulungi. Amina. So I preferred to take care of omuzzukulu and a new member of the family than traveling there. Ningati era nembaweereza message nembagamba I'm sorry I can't join you. I have good news. There's a new citizen, a global citizen. So those are the meetings I've been attending. Yes. International Democrat Union. Eyaliwo Asemba, when they were celebrating their 40th anniversary, they were celebrating Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ne Ronald Reagan be batandika ekibiina ekyo center right parties. Okay. Yeah. So we were celebrating 40 years. Era nagenda mu meeting eyo without any event. We were celebrating. The Prime Minister then was having problems in UK. Boris Johnson. It was a turbulent time at that time when we went. So I can account for myself day by day, hour by hour. Kubanga ne passport yo. Nebifaananyi mbirina. You know, nze bwe ngenda mu conferences ezo, I make sure ate nina essimu first class. Yes. Nze sigula busimu. Ngula simu yennyini kuba manyi ekintu kye bayita communication security digitally. Yes. Kuba nasomera Israel about these machines. Peter Walusago. Tuli wakusaagira. Siri Walusago. Nze tebamanyiira. Kiki lwaki siteeti ekutya nnyo? Awange labira ku ekyo. Siteeti lwaki ekutya nnyo? Simanyi entegeera nti ndi knowledge based. Kakati ate nze neesiimye nnyo. Mukama Katonda neesiimye. Nze muwala omusoga asoose namukisa asoose
okuvunaanyizibwa omusango gwa Naggomola nze gw'otunuddeko gwe musoga omukyala asoose era ndi mu kalaasi y'Abamandera nze tumbalira mu byammwe bino bye muliko kubanga ogwo musango munene nnyo. Waliwo gye nabadde ne baŋŋamba tidduka ne nga ntizirewo nze sirina bye nziruka kuba sirina kye nakoze, sirina. Any day, anytime, I'm good to go. Ulioka olabe government chi ragtag thing chibaita government. How can you risk the security of a nation through bogus talk like that? Amanya bigambo byonna bye boogera ensi etusekerera amazima genye. You people mutuwe mudde nnyo lwakagala kulya mugaati nakuvuga mmotoka. Really? Is that worth all our lives? 45 million of us? No. Bambi mutukoze bubi. Oba baagala mudduke mu ggwanga lino. Nze abayagala eddedda walk to work nagenda America eyo musajja naŋŋamba nti I can process asylum here for you for free. Namuga nedda nzirayo eka. N'amawanga ago tegabeerekako. Nze njagala kubeera wano. Webale nnyo eggwanga lyaffe. Ate nnoonya ki eri? Nze am happy tunyumya wano. Sirina kye nnoonya mu nsi kisinga ddembe na ssanyu. Sirina segomba sausage nze nasomera Bungereza. Nandisigaddeyo. Naye kati sakoosi yaggwa bweti University of Nottingham nenkwata ebyange nenkomawo. Uganda? Yes. Njagala kwebereraka. Nze first born we wasanga taata agamba genda kunzita mwana gwe. Nga tumuzeyi fa. Fa. Nomugamba fuwa. Fa. Ndabwe tujja kufa. Tetufe. Tuwali ajja kubeerawo. Naye sijja kukkiriza kufa nsiri. Wakiri ofe ekinene. Kanfe sasi. Ninga tufudde tuli mu season y'abajulizi. Nange ndiba omujulizi. Bambi. Naye sigenda, I mean, whatever the intention is, intimidation, it is a non-starter. It is bogus. It is ridiculous. It's incorrigible. It is hopeless. Because bambi, temutuzaayo. Omanyi nali ngamba taata nga mugamba nti taata ojjukira omulembe gw'Obote bwe baakukimanga mutudde munywa amalwa. Musajja wattu. Kuba tewaali bbiya nga olweggulo bagenda ne batuula ne banywa ku malwa. Mpola. Ka what to do. Kakati nga taata ojjukira olunaku olwo. Land Rover bwe yajja netusingako ffenna awaka. Batusanga omanye bwana obuto bwe muba muzannya. Twali tusimye lumonde. Bamuyita batya? Where you hip? Ebikata nga tukoze ebikata ati twefumbisa tweterezana. Abambajje ne bagamba nti awa n'emmundu bazitadde wano. Mu bukata bwabwe mu bukata obwo. Ne bakwata enkumbi abasajja ne basima banoonya ki emmundu. One of my uncles yali azze okukyala that day. Naye nga bamunoonya. Ne batutuntuza ffenna ne babakutwala. Muzeyi bamutwala. Ne uncle. Nga muzeyi byetuzeemu. Nze ekyanyiiza politics. Ekyanyiiza kwe kuyisa bazadde baffe bwe bati. Yoga nti nedda. We must fight. We must be part of another generation eyabanaategeka obukulembeze obulungi. Si kumala gawaayiriza bantu, kumala gateekawo bintu. Naye munaye ngenda okwesanga. Now what goes around comes around again. Kanange, second generation. Omukyala asoose mu Busoga. Mu Eastern okufuna omukisa ogwo. Oba mu Busoga bw'osinze okuteekwa mu kulembeze w'eggwanga ku nninga. Si bwe kiri. Bambi nno nabagamba dda nti ze President Museveni namwagala nnyo. Nnyo. I loved him. I didn't just like him. I loved him because I believed in him. Byenjogera bye bintu ebya bulijjo, just common sense lwakuba abantu tebaagala byogera naye babiraba. Era gye mpita yonna, I mean,
ninga celebrity buli wentuka munange webale nasanze jaba na police nagamba gwe salamu nga ninga akumanyi nti ye munange no tulaba wano tuli wano na mugongo nti tulina ke tuyina ne munange bola tebayina naye nayise musawa nga mwenda ogwekiro Gambambi, I felt so bad. Now we are serving our nation. We are securing our nation. I mean, there's space for all of us. Tuina masiga asatu. Tuina parliament, executive, ne judiciary. Ne executive lwaki ate wambiri n'ebirala byonna n'ebikozesa yo byeyagala anti omanyi bino byonna obuweereza entegeka y'obuweereza eno twagikopa bukopi cut and paste twagijja mu Commonwealth naye ate ne tugigatta n'obwensikirano kakati omuntu yenna abeera mu bukulembeze abula nava kumulamwa n'abula omutima gwe gwagala okubeera omugabe naye ate bw'afuluma n'agamba I am a Democrat so byonna n'abeera confused manyi Mwami Museveni yatugamba nti ye yasoose okuba omufuzi mu famire ye yasooka wadde kubwero si wano taata we teyaliko talina any recollection ayigidde ku mulimu so ebimu tumulekeranga mwayigidde ku mulimu ate yayigira mu guerrilla destruction you know destruction is the way of his political DNA destruction he cannot build without breaking kyova olaba yajjawo leero ate nazaawo leero n'amenya Uganda Airlines ate nazaawo Uganda Airlines olaba najjawo cooperative bank n'ateekawo SACCOs you know he's just a photocopy a counterfeit study him nawolabye bagamba simanyi mu Sevenomics byonna bya bulimba they don't understand what they are talking about bagambye nti no mu Sevenomics nti president alina ebintu bingi byakoze naye abantu temubiraba biriwa but no, actually, they are creating a new narrative for this generation. Fortunately, technology akomyawo how Uganda was. Bababulira nti fete twalina airline eyagizimba yali Amin. Yes. Naye nga Amin gwa amazeeko emyaka 2 ng'avumirira. Ni ate nga yatuleetera Uganda Airlines. Yateekawo Uganda Airlines. In 1978 awo waliwo fuel crisis. Yes. Tuli landlocked. Kenya tutaddeko olutalo. Tanzania tulwana nayo. Kakati naga nti ennyonyi egula mmeka ng'alinga agula Tadoba. Naga egula mmeka. Twali tulina coffee. There was a coffee trade that was booming. Kase. Yes. Twagagawala batata baffe baali bagagga nnyo. Ku mulembe gwa Amini Kase yafuuka Kase. Nga ve sente zibeera mu kutiya wansi wa bitanda. N'amagenda awo siwe gatandikira. So we were loaded. We were never poor. Singa twali babu, singa twasoma. Ate mwandisomye. Ate nga mu biseera ebyo omwana okusoma ate okubanga ava mu famire y'amaanyi. Wala at that. Kubanze nasomanga nga bagamba kitange. Tingo maze biseera oyo ajja kufuna olubuto amala sente zo ekyo biki naye nga mulite bamanyi nti bampa courage never to disappoint my father. That those undertones ebintu by'abakulu bye nawuliranga boogera they strengthened me internally to be me and to make my parents proud. Yes. Kakati Amini atumya amafuta oletera amafuta bagaletera mu nnyonyi. Oli omusajja yali ayogerwako. Yali tayogerwako. TV. Yagenda okukyala n'alaba colored TV. Nanga nti enegula mmeka. Mpoma n'agiteekaawo. Mpoma baagitunze tomanyi na mpoma eriwa. Nyeba nenga tulabye omusajja mu meaning yali Sevenomics. Mpoma baagitunze. Break and build as if it is new.
abajira generation eriwo yekirabanga ekipya ngekirabanga ekipya za Bombardier nabawuliranga ku nnyonyi yareeta zi Bombardier nenabaloga nebagati mwe zi Bombardier wano twalina Antonov twalina byonna byali wano Aruwo ogenda the C-130s cargo planes zando za Kano Mudola be bali bakulira C-130 transport plane amini atukola bulungi oli musajja sajja atukola bulungi okimanyi nti abantu bano tukola obubi kyekitufiiridde kate n'okuddamu okusiima abaamini mukama oli atalya nguzi abooleka n'abalaga n'aleeta bino nazaayo n'akola bw'ati nannyini buyinza oyo nabadde ntunula nga batulina akatambi ke batulaga amasomero embeera gye galimu mu biseera bino amalwaliro tulina omuvubuka bambi yali mukwano gwaffe ku metro Cedric Babu yafudde lwa kyuma kisimbuliza kidneys naye bw'otunuulira pulezidenti yagaba obujuzi obuwumbi 59 eri ababaka ba paliamenti buli mubaka n'afuna obukadde 100 naye ng'ekyuma ekyo okujja wano twetaaga ndowooza biliyoni 7 ekyuma ekyo okutuuka wano kiki abakulu baagala nnyo Uganda bannayuganda babeere nga bajjanjabirwa bweru nga ffe wano tetulina facilities zisobola kutukolako mama ensonga eyo gyogerako ki abannayuganda okubeera nga bateekawo ebintu abatukulembera banaku kankubuulire nawulira omusajja omu omunyankole ng'anyumiza munne nga neekwese nga ndi mu kafo weekukumye neekukumye awo nange nkomba kasoda ng'amunyumiza kankiddemu nga bwe nakitegeera nga complaininga nti bannange abakazi baffe nga batufuukidde ekizibu abakazi bagenda tumalamu buli myezi 3 baagala genda kukola shopping Paris buli myezi emeka 3 kuleeta biteeteeyi emiya dress nga bagenda Paris katonda wange kakati nga batandise abakyala b'abakulu batandise okukompitinga mu bags mu ngatto perfume biteeteeyi nga yeyo level gye batuzizzaako yagenda ku shopping eri shopping in France era bw'oligenda ku mikolo gyabwe basooka ne bakutunuulira from up and down like this bakuweeyinga obugato bwa sente meka yajugula meka as if ekiteeteeyi is anything address is address it's nothing nkujjako abakopi abaakafuna engoyi n'okawulira nga bakoogera era ne mbanyooma nnyo nga nti bambi poor men they are under pressure to be corrupt by their wives basobola okutuukiriza ebyetaago by'abakyala baabwe so kakati bw'ogamba nti amalwaliro by the way they don't know they do not know kuba omuntu ayinza okubba sente za ministry of works UNRA ne babba essente ezikola oluguudo olulamba ne bagenda bagula emmotoka kati emmotoka ogenda gitambuzaawo ng'ate oluguudo lubi so baali banaku nnyo bali tebasuubira nti bali baako anything kati bagenda okulaba sente zibaguddeko bagudde mu sente ne batandika okutomera ebisenge ng'omuntu era avudde mu kyalo it's a peasantry psychology it's the psychology of a peasant okugamba nti bwe ndikula nja kulya chapati nga bwe wawulira omu agamba nja kulya chapati alowooza nti everything about life is kulya chapati ye nga gye yakula yeegomba ne bwawulira nga kawunya kamuwunyira bulungi the past so nganze bwe nakula neegomba okulya ekisambi ky'enkoko olaba kakati bw'okituuka bampanga kano nengamba nti bwe ndikula ndirya ekisambi naye kati sikyakirya tokyayagala saagala ne bano babba ne batakoowa tebakoowa these ones are too much nze nali siwulirangako kigambo kleptomania
Dr. Besigye yakinjigiriza yedda nabawuliranga mu reform agenda nze saaliyo mu reform agenda nga this is a kleptomania nankisoma na bino byali tebiriiwo so ng'onoonya Oxford dictionary no kleptomania bwe butakkuta bulwadde bwennyini nabwo bulwadde kuba nze ngena nendeebuuza nti bwe mbeera n'ekisenge ekiramba ekyengoyi kinyamba ki kinkyusaako ki tewali bwe mbeera n'ebintu ebingi ennyo then what nothing so tulabye nnyo nti tufugibwa abantu first generation peasants turned leaders abagomba n'engato waliwo embaga gye nagendamu ng'omukulu eno gundi ebeerako VL oba Versace oba Louis Vuitton nga yakatuusa engatto naye ng'omulaba agikeberako buli dakiika tuli mu kuhingira tayagala namukwata nendaba omunaku nemutuulira nati bambi alowooza nti kinene nnyo gwe noova mutangira nobeera mu Louis Vuitton tolaba nyabula so that generation must give way to the next so that then we can stabilize until they get comfortable by the way these dresses are nothing. They are just bogus. Nothing. Akalulu ka 2026 okalaga otya okusinziira ku ebyo biwala bye bakoze Nalukoola bamuwanuddeyo ne bamugamba nti munnaffe te obululu obwo wabubba nze nno kankubuulize 2026 tuli seefu people who unalaba omusajja chairman wa Electoral Commission nga tategedde nti bamubisizaamu eggaali nti bamugambye nti you are no good byamukama nti you are not credible to organize elections teyakiraba teyakiraba be bali beŋŋambye ab'engato Louis Vuitton ne group eyo abakatuuka e Kampala it's like a village rat visiting the city etuuka netunula bwete ng'ekenga buli wamu tukyetegeera so teyakiraba mu magezi ge nti bamuyisizaamu eggaali kubanga yandibadde addayo emabega bino ebya Electoral Commission okwekobaana ne NRM okukyusa obululu oba okukyusa victory results nakirabako ekyaddondo ekyaleeta magere kubanga sebu ani yali MP wawo Katinti yali owa FDC gundi ye yamutwala mu kooti ono wa NRM Sebalu sitenda Sebalu ekyabaviiramu tebannawona tebannadda ab'ekyaddondo kuba zaaleeta Bobi Wine zaaleeta Kyagulanyi kakati era bazzeeyo mu ebyo they do not by the way government yaffe studying patterns studying triggers studying trends bayekera every day bayekera bakola mukola ya kiyekera so kyebazeemu ewa Nalukoola what they do not realize until they are emboldening the electorate obusungu abantu bwe bajimba bwebwo bwe twetaaga to push back and cause change kubanga kirina kutuuka buli kwomu
eggwanga liryoke likkirizaganye abantu bonna banyiige lumu. So there's nothing to write home about. It's a scandal. It's a real scandal. Na Electoral Commission egamba yo teyina ssente za kudda mu kutegeka kalulu ako. Za nnyabwe. Amanyi buli akwata ku mulimu ku mulembe gwa Museveni alowooza nti gwa nnyina. Alowooza nti gugwe. Alowooza nti gwa nnyina yaguyonkera mu mabeere. They have no sense of public duty. They have no respect for the constitution and constitutional order. They are law unto themselves. Era bakola nnyo okulaga bakama baabwe who are the citizens nti they don't matter. Kakati oyo Mukama Katonda bw'amukukwasaako bwe papa bw'ati nyabula. N'omumala omukwasaako bw'ati. Oba emmotoka yeebuukeko omupiira batunuulire bagambe nti ani ono ye byabakama. Ennyonda ezivaayo tavaawo. Buli omu ayagala kuba ku mutwe. Akubeko. Tubone ekizibu. Bamanye obusungu abantu bwe balina. Abantu balina obusungu. Abantu balina obusungu. Abantu basaaga n'okusaaga. First of all, the generation, the restless generation. Abaana betuzadde, they are restless. They'll not have any more of this bullshit. Bino ffe betugumidde mugumireeko. Tebalina bagume ki? Tebalina biseera. Obugumikiza tebajja kuba nabwo. Bakoowa. Bakoowa mangu. Ate mukoowe bannange, mukoowe. Just mukoowe, go on. Abaana bakoowe. Eno embeera bagibeeramu. Tebagisobola. N'ogiwerekera n'emyaka emirala 5. Neffe yatugongobaza. Ffe gye twali tuva yali nzibu okusiigako. Tuli mulembe mulala. We could put up with so many things. We would rationalize. We would... we were running blind. We were in denial. We lived in denial. Era nze no denial phase ensomeseza bingi. Kubanga abasajja abaali ab'amaanyi who had opportunity to do something about it, they chose to keep quiet. Kati bonna bazeeyo mu byalo. Bali mu kulima. Buli omu. Nano nga sikulaba professor. Professor, I am back to the village. Nti emyaka jojo yonna, you were walking about Kampala. Kuddayo kusimba mwanyi. Is that all that brought you in this tour of duty? Baddayo kusimba mwanyi. Baddayo kusimba mwanyi. Kati bwana bwe baleka ku kyalo ne bagamba ate mukomyewo. Kiki kyabatwali? Ate mwagenda kola ki? Lwaki temwajja ne muzisimba nga bukyali? It is a reversal. Kakati olutalo lwa maama Kadaga ne Anita Amongo abasoga lubalikawa. Abasoga bali mu kulwana maama Kadaga ate baleeta omuntu oweeri ye talina baabwe bannange. Maama Salamu Musumba Goyi abantu tumanyi abakyala ab'amaanyi aba mu Busoga bakuba no bonna president balonda ebisiikirize. Ne tumanyi mukyala Kadaga, mukyala Salamu Musumba. Mwempagi ez'obuwongo obw'ebyobufuzi mu kitundu ekya Busoga. Maama Kadaga bamunnyenyeza ki mukazi wattu? Abasoga tebaneebuuza ekyo. Abasoga bali muku koonagana left, right and center. Naye nze njagala kukitunuulira bwe nti. Bwe ntunuulira NRM, ekifo kya chairman kiriko nannyini ki. Ekyo tekivuganyizibwa. Ring fenced. Ekifo kya vice simanyi first vice. Ekya Kigongo. Tekivuganyizibwa myaka ana. Era ekya Kadaga bannange. Era kyebavuganya. Bannange mutubuulire Kadaga mumugobye. Mumugobye. Mumudibiza last minute. Mumweganye. NRM yega. Mulimu gender perspective awo.
nti abasajja bo batudde ntende kati balese abakyala bakubagane bagane nti mubalabe. That is a failure of NRM. Lwaki eyagala nnyo abakyala bano balwane? Kiki ekiri awo kyebatasobola kutereeza in good time? Kubanga Busoga bagenda kujawulizaamu era Busoga teriddawo nate. Ffe tuyomba bubi, ffe titwerabira. Temwerabira. Ate n'olwakadaga terujja kuggwa, n'olwa Salaamu terujja kuggwa. Zifuuse bbiri. Kiki ekiri awo? Mutubuulire kiki ekiri awo? Togambye nti bawala babiri, omulala kaakati agenda Luzira, omulala bamujja bamusenda agende naye. Politics oyo awangadde nnyo mu ggwanga, naye tulabye nnyo okuba nti battlefield eri Busoga. Kibi nnyo for politics, kibi nnyo for Busoga, kibi nnyo for women, kibi nnyo for a vulnerable society ng'eyaffe. Yes. Mama njagala osiibula abatulaba. Abeebugabula banambenda ino sooka obagambemu mu Lusoga Balwidi banange bakuba ati ozaananga bulungi nga mulimu obwo mu lutabaalo oluliwo ife abayime tuliwo. Ife tulina okuba mu lutabaalo luno olw'okubonanga Busoga egabana ku bukombe bwa Uganda. Nabise ku luguudo Jinja Kampala n'amanya nti bwene NRM batemo kubanga n'oluguudo oluleeta obugayiga kwa Uganda mu ggwanga lino naye bw'olulaba bituli byerere. Bana mutalowooza muti ekyo kyabaire kyababise ku bubite olwo lukwe bakutukuumira mu bwavu bagambe ebyaife bagambe n'ife era nidi n'entalo ze bali tutaamu era dakwongera kutunafuya tube nga gamu atugayita agalala Obusoga okwisana n'amaani nga batwawiire yawiire era nga batuleseitayo n'ebyaife bagiire nabyo. Zoze soko otunuulire Jinja, genda obuuza ani alina ettaka mu Jinja omwo. Who are the land owners there? Nalaba Salimu Salayi nawe ettaka wano ng'agenda kuyigala petrol station Mmanju awo ebiyumba byonna ebyo ebikaddekadde ne ngamba wa yabifuna atya? Tubimanyi bwe yabifuna, tumanyi. So new money and old money. Naye nga we are being dispossessed, we are being displaced. Bagambye nti waliwo obumotoka bwe baagula bagenda kutandika okuwa abaana omanyi omwana nga yakafuna ku motoka wakabiziro mileage kigenda okubeera eyo. There's going to be new politics and I'm excited to be present when it's happening. Bana mbenda ino mbendeza bye neeyendeza